Olwaleero enkyaleero omukulu Masaka Mpuga Nsamba ategedde bulijjo kye tumugamba era ng'omukulu ono ye kanaaluzaale w'enkwe zonna obutakkaanya bwonna obuli mu bitundu eby'e Masaka wabula olunaku olwaleero ate alabika nga alekulidde National Platform era bw'atyo n'addayo mu kibiina kye ekikadde. Tukooye enkwe zenge, tukooye abalabe ba Museveni okujja ne batwerimbikamu era ffe tugamba nti tukwagaliza buwanguzi, tetukulinaako buzibu wabula tukwagaliza buwanguzi bwereere. Ye gy'olaga Mukama akuteeremu obwangu, buli kimu kikutambulire bulungi nga bw'okibala era nga bw'okyagala. Ffe tetukulinaako buzibu ate tetukontana na ndowooza y'abantu. Bw'eba endowooza yeegamba bw'etyo, it's okay, move on, start your life, obulamu busigale nga butambula. Naffe tujja kusigala nga tutambula n'obukulembeze bwaffe obw'amazima n'obwenkanya era obutunudde okulaba nga tutambula nga tugenda mu maaso. Bantu mmwe tubamanyi ne bye mukola tubimanyi era ne bye mwagala okututuusaako tubimanyi. Ffe mu kusirika kwaffe n'okukwata ebintu byaffe empolampola, temulowooza nti nno bwe tusirika tuba tetumanyi biki bye mukola behind the scene. Naye nga ffe tuli bagumu era tumanyi nti pulezidenti waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atukulembedde obulungi obutagambika, atutwala mu maaso, buli kimu kijja kuba butereevu bulungi nnyo nga bwe twakibala. Mmwe mwenna abali eyo nga mwagala otumalamu amaanyi, nga mwagala otulowooza nti tetusobola, nga mwagala otulowooza nti mmwe bakabaka ba kuno, twongera obbajjukiza n'obbategeeza tulina obukulembeze nga bukulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tuli bagumu nnyo ate tuli ready nnyo okufeesinga buli kimu kye tulina okufeesinga. Abatemu tumanyi mwe bali, tumanyi mujja kuweebwa missions ez'enjawulo naye ffe twekutte ku Mukama Katonda ate twongera obbajjukiza n'obbategeeza tutambula tugenda mu maaso. Mwe muyinza okuddawo ne mulowooza nti mmwe mutegeere nnyo era mwe abagenda otegeerera buli omu era mwe baakamala byonna. Twongera obbajjukiza this is Uganda for Ugandans. Twongera obbategeeza nti tutambula nga tugenda maaso, tuwali kigenda kutuzza mabega era twongera obbajjukiza byonna mubikole naye temulina kye mugenda gamba bantu, temulina kiddako. Nze ngenda obbajjukiza nti temulina kiddako era nga mbategeeza olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine talina nkwe zammwe ze mumwe bisajjammwe ebikadde, bisajjammwe ebyavaako edda, bisajjammwe ebitategeera, bisajjammwe ebitamanya nti bannayuganda bafiidde mu sitwabwe yaffe eno. So bigambo mubyogedde naye ki kye muzzaako? Tewali kye muzzaako. Temulina na kye muyinza kugamba bantu, nze kambabuulire byonna mubikoze, buli kimu mukikoze naye ate ekiddako kye mutalina. So Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mukama waffe tukwebaza okujja n'otuwonya ebisajja bino. Simanya nga Abedi Bwanika, simanya nga Masaka Mpuga Nsamba, bisajja mmwe mufe nga muwuzooma. Fe Masaka Honorable Mpuga is leader, political leader number 1. Mwiza okuba temukimanyi. Kati omuntu yenna okujja ngo ojjo osaba tukamba ogenda kutawa kuddira abakulembeze betufuttadde mu investment n'akakofiira mbw'oyambadde akakofiira. Ebyo tebikola Masaka. Tebikola Masaka, mumpulize tebijja. Bwana Abedi ne banno oyo politics wamu w'obusuuti twamuvaako dda. Oyo politics w'obusuuti twamugoba dda. Politics w'ennaku zino wabikolwa. Kitegedde twagala kati abantu nga politics wabikolwa. Nga Bobi Wine aba agambye ti kati saaya agenda kusimba bitooke mu binnya. Kyetugoberera politics ow'okuteekawo embeera, oyo politics wamuwamma n'ow'obusuuti okwefuula mulumi lwa bannayuganda bale simanyi twagala abantu baffe ate enkeera ne mudda mu parliament ne mulya ssente. Oyo politics twamugoba dda, twamugoba no dda. Okitegedde twamudibya dda politics w'obusuutisuuti ow'ekisimu twamudibya dda. Kaakati bwana Abedi Bwanika n'ekigurupu kyo omunnayuganda yandyetaaze okumanya experience ebeewanya, simanyi political experience mwava naye mu mbuto z'abanyammwe wangi baabasala ne experience eyo gye mwewanyisa n'abantu buli we mulaga ne mutunyumiza nga bwe mulina experience eyo. Kimu ekyokubiri experience yammwe gye mulina etusiza bamwami Museveni
muwadde mu politics wa Uganda emyaka ndowooza 15 kwa 2. Experience yammwe kikyekoze ku mwai Museveni mukitubuulire kuba experience yammwe etuufu weeri tugimanyi. Entuufu experience yammwe yankwe tomberangako opposition mwagufuula mulimu temujjangako kubeera nti mulwanirira nkyukakyuka muli ku mulimu oba kitegeera. Kaakati n'ekirala Abedi Bwanika n'ekigulupu kyo ani yabagamba nti mwe mulina moral authority? Ani yabagamba nti mwe ba alpha and omega ba politics mu Uganda oba mu opposition? Let me say kambabuuze singa aba politicians ba senior politicians abaaliwo bakawanga Ssemwogerere late tebakkiriza kuwa bantu nga mmwe mwaganya nabo ne beeremezawo ne bagamba ffe tuli ba senior. Okitegeera mwandisobodde okubeera nga we muli olwaleero oba twandisobodde okumanya potential yammwe nti Abedi Bwanika n'ekigulupu kyabwe tebakuumuukira mu bantu baweweta mpisi kundi kuba mukuumuuka munyampa. Tekwandisobodde kitegeera nti we mukuumuuka teri abakira teri abakwatira nsawo oba kitegeera. Bagundi tubalaba okitegeera. Kaakati njagala nkubuulireko ekintu kimu gwe Bwanika n'ekigulupu kyammwe okitegedde. Fe abakokofiira tugamba wabeera nga babawa experience wabeera nga babawa exposure ne babawa omukisa dereti ntegese bagala n'abawa ne mujja n'abalala ne babawa ne mujja yessaawa simwe bakulembeza abasoose era simwe bagenda okusembayo era tebabagambangako nti mulina kufiira balina bakululira ku kaliba kubanga temulina njawulo na mwami oli eyeremeza mu buyinza yalowooza yalina experience alowooza buli kimu yakisobola era ndowooza mulaba ebitandisa omwolonekako bantu be batandise gamba Bobi Wine kubakolera nguudo kubazimbira amalwaliro. Kaakati bakulu mweyombeera mulowooza nti mugera tufu tubbalako. Tulina abaana abasomye n'ennaku ezo nalabye ku nuupu waliwo abatikkiddwa. Abo bonna basobola okusaavinga eggwanga. Abo bonna they are potential leaders. Okitegeera. So kati omuddawo ne mutandika okutattalikwa mubooga mwogera ebitagatta. Njagala babuleko ekintu kimu. Mubadde mu opposition for the past 20 years. Abamu ku mubadde mu parliament ebisanja bisatu mwagala kulamuza kyakuna. Bagundi wembeera nga ddala kituufu mulwanyisa nakyemalira buli abadde mu parliament ebisanja bisatu ku bina temudda. Ekyaddala Abedi Bwanika ndowooza naye mutima okimanyi ne bakyalibo temugenda kudda. As a matter of fact tubagumiikiriza nnyo. Taba kubeera Kyagulanyi kubasembeza ffe abasajja mwe twali tubaagala naye twamuwuliza tugamba why president asazeewo katugende osanga bisajja abisembeza binaabonerera ne biyiga ne bikyusa ku mpisa bimanye nti bisobole okukitegeera nti omulamo gw'Abannayuganda kubeera nti twejja mu buwambe tukyuse obukulembeze so si kulwanira bufo. Okitegeera so si kubeera nga tubeera opposition paka nga bo bakiteekawo nti balina kubeera opposition paka emirembe n'emirembe amiina oba okitegeera. Twamuwa ne tugamba wayi katukkirize president kyagambye naye tugenza okukiraba bisajja mmwe mulemedde okukyusa bisajja enneeyisa zammwe bisajja mwagaze gammwe gonna ge mwajja nago era geego. Kaakati osinzidde eyo mbu simanyi Mpuga simanyi alina experience simanyi mumukoze mutya mmwe mumanyi. Ekituufu kiri nti temugenda kudda ku kadi ya nuupu kuddamu kwesimbawo kigulupu kyammwe mwenna twabakoowa kimu. Ekyokubiri musaavinze ebbanga lyeyo limala bisanja bisatu bisanja bina. Ani abaga nti mulina experience? Tulina abaana abato tulina abakulembeza abato ab'enkya abagenda okwesimba mu bifo byammwe nabo experience bajja gifuna nga bali ku mirimu
Abannayuganda gye tugenda obateekamu obwesigwe bagende bakole. Temukirowooza nako, temukiroota nako. Okulwanisa Nakyemaya tolina kuba na kifo. Era amazima ddala mubeera nga mulwanisa Nakyemaya naba mbadde mutugamba. Eno yessaawa tubalabi. Nze ayogera sikkanya na nkola ya Mwami Museveni naye sirina kifo. Bangi tebalina bifo. Okitegedde naye nga tulwana okukyusa eggwanga. Kaakati namwe mubeera mwagala kukyusa ggwanga muli kwalaali. Teri kudda. Musigale mu kibiina, mukole emirimu gy'ekibiina egy'okulwanisa Mwami Museveni okubanga tufuna enkyukakyuka. Awulira nga oyagala kwesimbawo okomewo ekisanja simanyi kyakutaano simanyi kyakuna. Genda ekibanja okinoonye ewalala. Awo no tugenda okuba exposingira basajja mmwe. Teri kubawa kaadi. Gasiya wamwe gwe mukoze yoyo amala. Teri kubawa kaadi. Wawambeera mu sirusiru. Twaba sirusiru na nnyo nga tetutegeera wala inupu. Ngodira kaadi yo ng'ogiwa ekisajja nga kingwa tekamwa. Luli mwagulirira ne muteekamu ssente ba potential candidates ne mubakuba tteke kubanga mulina ssente muludde nga mulina ssente by'obufuzi muzanya zigizaga wammwe ku luno. Mukimanyi ensonga lwaki wazze ku kaledi gye wabadde oli mu kubolooga. Mukimanyi mubologere ddala naye mukimanyi. Tuli bakoowumu twabakoowa mmwe mwenna ekigurupu kyammwe nga ekyajja ekya DP yessaawa teri kaadi. Abakakofiira bagambye teri kaadi. Mujja tuli experience gye mwagijja. Abakakofiira tugamba teri kaadi. Abakakofiira tugamba temugenda kuddamu kwesimbawo ku kifo kyonna. Niwe kinaba kya chairman RC1. Abakakofiira tugambye teri kaadi z'abasajja mmwe. Gwe Abedi Bwanika, Wanga Kivumbi, Seggona, kino simanyi kimbwa tekamwa, ani omulala. Just to mention a few. Mwemanyi. Namboze temudda. Gwe Namboze mukono bagikupimako temudda. Tubalabyeko nnyo. Okitegedde. Kati mbeera eyo muleekaane neki akodda oyo politics obusuuti twamugoba dda. Politics w'ennaku zino waabikolwa. Kitegedde. Twagala kati abantu nga politics waabikolwa. Nga bubwenu aba agambye kati saa yagenda kusimba bitooke mu binnya. Kyetugoberera. Politics ow'okuteekawo embeera. Oyo politics wa muwammano ow'obusuuti. Okwefuula mulumi lwa bannayuganda wale simanyi twagala abantu baffe ate enkeera ne mudda mu parliament ne mulya ssente. Oyo politics twamugoba dda. Twamugoba dda. Okitegedde. Twamudibya dda politics obusuuti ow'ekisiru. Twamudibya dda. Kaakati bwana Abedi Bwanika n'ekigurupu kyo omunnayuganda yandyetaaze okumanya experience ebeewaanya simanyi political experience mwava naye mu mbuto z'abanyammwe wangi baabasala ne experience eyo gye mwewaanyisa n'abantu buli mulaga ne mutunyumiza nga mulina experience eyo kimu ekyokubiri experience yammwe gye mulina etusiza ba Mwami Museveni muwadde mu politics wa Uganda emyaka ndowooza 15 ku 2. Experience yammwe kikyekoze ku Mwami Museveni mukitubuulire kuba experience yammwe etuufu weeri tugimanyi. Entuufu experience yammwe yankwe tomberangako opposition mwagufuula mulimu. Temujjangako kubeera nti mulwanirira nkyukakyuka muli ku mulimu. Oba kitegeera. Kaakati n'ekirala Abedi Bwanika n'ekigurupu kyo ani yabagamba nti mwe mulina moral authority? Ani yabagamba nti mwe ba Alpha and Omega
ba politics mu Uganda or mu opposition, let me say. Kambabuze. Singa ba politician, ba senior politicians abaliwo bakawanga semwogerede late. Tebakkiriza kuwa bantu nga mwe mwaganya nabo ne beeremeza wa ne bagamba ffe tuli ba senior. Okitegeera. Mwandisobodde okubeera nga we muli olwaliiro oba twandisobodde okumanya potential yammwe nti Abedi Bwanika n'ekigurupu kyabwe tebakuumuukira mu bantu baweweta mpisi kundi kuba mukuumuuka munyampa tetwandisodde kitegeera nti we mukuumuuka teri abakira teri abakwatira nsawo oba kitegeera bagundi tubalaba okitegeera kayali njagala nkubuuleko ekintu kimu gwe Bwanika n'ekigurupu kyammwe okitegedde fe abakokofiira tugamba wabeera nga babawa experience wabeera nga babawa exposure ne babawa omukisa delete ntegese bagala n'abawa ne mujja n'abalala ne babawa ne mujja yessaawa simwe bakulembeza abasoose era simwe bagenda okusembayo era tebabagambangako nti mulina kufiira balina bakululira ku kaliba kubanga temulina njawulo na mwami oli eyeremeza mu buyinza yalowooza yalina experience alowooza buli kimu yakisobola era ndowooza mulaba ebitandisa omumwolonekako bantu be batandise gamba Bobi Wine kubakolera nguudo kubazimbira amalwaliro kaakati bakulu mwembeera mulowooza nti mugera tufu tubbalako tulina abaana abasomye n'ennaku ezo nalabye ku nuupu waliwo abatikkiddwa abo bonna basobola okusaavinga eggwanga abo bonna they are potential leaders okitegeera so kati omuddawo ne mutandika okutattalikwa mubooga mwogera ebitagatta njagala babuleko ekintu kimu mubadde mu opposition for the past 20 years abamu ku mubadde mu parliament ebisanja bisatu mwagala kulamuza kyakuna bagundi wembeera nga ddala kituufu mulwanyisa nakyemalira buli abadde mu parliament ebisanja bisatu ku bina temudda ekyaddala Abedi Bwanika ndowooza naye mutima okimanyi ne bakyalibo temugenda kudda asimaza lwafa tubagumiikiriza nnyo taba kubeera Kyagulanyi kubasembeza fe abasajja mwatwalire tubaagala naye twamuwuliza tugamba why president asazeewo katugende osanga bisajja abisembeza binaabonerera ne biyiga ne bikyusa ku mpisa bimanye nti bisobole okukitegeera nti omulamwa gw'Abannayuganda kubeera nti twejja mu buwambe tukyuse obukulembeze so si kulwanira bufo akitegeera so si kubeera nga tubeera opposition paka nga bo bakiteekawo nti balina kubeera opposition paka emirembe n'emirembe amiina oba kitegeera twamuwa ne tugamba wayi katukkirize president kyagambye naye tugenza okukiraba bisajja mmwe mulemeddwa okukyusa bisajja enneeyisa zammwe bisajja mu agaze gammwe gonna ge mwajja nago era geego kaakati osinzidde eyo mbu simanyi Mpuga simanyi alina experience simanyi mumukoze mutya mmwe mumanyi ekituufu kiri nti temugenda kudda ku kadi ya nuupu kuddamu kwesimbawo kigurupu kyammwe mwenna twabakoowa kimu ekyokubiri musaavinze ebbanga lyeyo limala bisanja bisatu bisanja bina ani abaga nti mulina experience tulina abaana abato tulina abakulembeze abato ab'enkya abagenda okwesimba mu bifo byammwe nabo experience bajja gifuna nga bali ku mirimu Abannayuganda gye tugenda obateekamu obwesigwe bagende bakole temukirowooza nako temukiroota nako okulwanisa nakyemaya tolina kuba na kifo era amazima ddala mbeera nga mulwanisa nakyemaya nga mbadde mutugamba eno yessaawa tubalabi nze ayogera sikkanya na nkola ya mwami Museveni naye sirina kifo bangi tebalina bifo okitegedde naye nga tulwana okukyusa eggwanga kaakati namwe mbeera mwagala kukyusa ggwanga muli kwalaali teri kudda musigale mu kibiina mukole emirimu gy'ekibiina egy'okulwanisa mwami Museveni okubeera nga tufuna enkyukakyuka awulira nga oyagala kwesimbawo
okomewo ekisanja simanyi kyakutaano simanyi kyakuna genda ekibanja okinoonye walala awo no tugenda okuba exposingira basajja mmwe teri kubawa kaadi gasiya omwe mukoze yoyo amala teri kubawa kaadi wawambeera mu sirusiru twabasirusiru na nnyo nga tetutegeera wala inupu okuba ngodira kaadi yo ng'ogiwekiseza nga kimbwa tekamwa luli mwagulirira ne muteekamu ssente ba potential candidates ne mubakuba tteke kubanga mulina ssente muludde nga mulina ssente by'obufuzi muzanya zigizaga wammwe ku luno mukimanyi ensonga lwaki wazze ku kaledi gye wabadde oli mukubolooga mukimanyi mubologere eddala naye mukimanyi tuli bakoowumu twabakoowa mmwe mwenna ekigurupu kyammwe nga ekyajja ekya DP yessaawa teri kaadi abakakofiira bagambye teri kaadi mujja tuli experience gye mwagijja abakakofiira tugamba teri kaadi abakakofiira tugamba temugenda kuddamu kwesimbawo ku kifo kyonna niwe kinaba kya chairman RC1 abakakofiira tugambye teri kaadi z'abasajja mmwe gwe Abedi Bwanika Wanga Kivumbi Seggona kino simanyi kimbwa tekamwa ani omulala just to mention a few mwemanyi Namboze temudda gwe Namboze mukono bagikupimako temudda tubalabyeko nnyo okisegedde kati mbeera eyo muleeka neki mulina okukisegeera nti abakofiira basazeewo temudda Webale nnyo mukwano gaffe Navas ate okusomesa ebisajja bino ebyenkwe ebisajja bino ebirowooza nti National Platform egenda tambulira mu nkwawa zaabyo era nga byo birowooza nti we bitali ndi tusobola kutambula kutereeza ggwanga lyaffe. Twongera okujjukiza ebisajja bino n'akakundi kaabyo nti Uganda yaffe ejja kutambula ate era twongera obajjukiza nti eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Tetugenda kubeera mu nkwawa zammwe, tetugenda kubeera mu nga mulowooza nti mwe bannaggwano abanaatwala Uganda eno maaso ate mukisuubira wadde n'okukirowoozaako. Tubajjukiza nti eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda kitukakatako okukolera wamu ng'eggwanga tutereeze byonna ebyasoba. Temulowooza nti tugenda kubeeraawo tubeegayirire nti olw'okuba tuli mu kaweefube okununula eggwanga lyaffe tewali agenda beegayirira wabula ffe kitugenda okukola tugenda kunoonya buli kisoboka kyonna okutereeza eggwanga lyaffe ku lwa Uganda ne munnayuganda ku lw'omuntu wa wansi ku lwa munnayuganda abaddewo ebbanga lyonna nga yayaana enkyukakyuka ku lwa munnayuganda aluuzinze obulamu bwe aluuzinze buli kimu olw'okuba nti abadde ayagala enkyukakyuka y'eggwanga. Twongera obajjukiza tewali agenda kutambulira mu nkwawa zammwe. Aleese Mpuga Nsamba awamu n'akabinjako mwefudde bakabaka b'e Masaka mwefudde nti biki bannange mugende mukole ekibiina ekyammwe mujja kufuna abantu bammwe ne His Excellency n'ekibiina kyaffe mukireke. Bannange mutuleke ebisajja mmwe ebikulu ebyava mu DP block mwenna tubamanyi byemwagala tubimanyi n'ebigendererwa byammwe tubitegeera bulungi. Tetubalinaako buzibu ne mmwe muleka mutulinako obuzibu kubanga ffe twagira ku kituufu kya kununula ggwanga lyaffe ne mutuleke n'ebigendererwa byammwe mubireke. Bannange tubagambye emirundi emeka nti mwesonyiwe His Excellency mukole ebyammwe oba mukola kibiina kyammwe tetubalinaako buzibu ne mutwesonyiwemu.